Uganda y'enkya. Tubaniriza nnyo abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda y'enkya oli nange muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Program y'olero nyaga tukube torch mu ebyo ebikyagenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Tuyina videos oba obubaka bwe twalabye omubaka omu ngazzaayo ensimbi eri ensimbi zino yagamba nti yali azizza wa leader of opposition. Ensimbi ziri obukaddaana bwe tujjukira obwaweebwa ababaka bonna allegation yaliwo nti ababaka bonna bafuna ensimbi ng'akasiimo okubeebaza omulimu waliwo supplementary budget awo yayisibwa nga kigambibwa mbu ensimbi ezo zaabaweebwa obukaddaana bonna okwekubako enfuufu n'okubeebaza olw'omulimu amatendo. Omubaka nnoono ow'ekibiina kya National Unity Platform bwe twamulaba n'agenda mu office eya leader of opposition Mathias Mpuuga ng'amugamba nti azze kuzzaayo ensimbi zino yezakkiriza nti zaali nguzi eyali emuweereddwa n'agamba ye ng'omubaka tasobola kubeera ng'akikola. The underlying questions waliwo ebibuuzo ebiri mu nsonga eno bwe twalabye ne Right Honourable Speaker of Parliament Anita ng'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka omubaka ono n'amwegaana n'amusindika mu kakiiko akakwasisa empisa. Tuba tukyali ku ebyo ne kaliisoliiso wa gavumenti naye n'afunya summons era n'ayitibwa awe statement wakola statement ne IGG bongera okunoonyereza ku kikolwa kino eky'ensimbi zino. Tujjukira emabegako omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agambye buli mubaka nti eyafuna ensimbi ezo azizzeeyo kuba zimenya mateeka era Mpuuga ye leader of opposition n'atuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire n'agamba nti buli mubaka eyafunye ku nsimbi ezo azizzeeyo kuba tezayita mu makubo matuufu. Ngenda kutuula n'omulongo Wasswa Lule ye mutabani we yaliko president w'eggwanga lino Yusuf Lule nga ono yakolako nga kaliisoliiso wa gavumenti. Njogera ku Wasswa Lule yaliko omubaka owa Lubaga North ng'ate era azaaweereza mu capacities ezitali zimu naye n'okukola ssemateeka okubaga ssemateeka yali omu ku abo abaabaga ssemateeka. Njagala twebuuza ebibuuzo bino naye nga sinnatuukawo. Right Honourable Speaker Anita yasooka n'apostinga during the plenary session ndowooza bamukwasaganyiza social media the verbatim wabi yayogeranga ne babissa ku mukutu ogwa Twitter. I quote, "Honourable members, yesterday the media was awash with news of a member of this house allegedly seeking to return some money whose sources and intentions are unknown. The member in question is Honourable Twaha Kagabo of MP Twaha South. He was reportedly carrying the money in cash, seeking to deliver it to some offices within the precincts of Parliament. Honourable members, the Code of Conduct of Members of Parliament is well enumerated in Appendix F of the Rules of Procedure, which amongst others deals with personal conduct, corruption, public trust, and improper use of payment. The actions of the member threatens the integrity of this house. I accordingly invoke Rule 175, subsection 1B of the Rules of Procedure and refer the member to the Committee on Rules, Privileges and Discipline. The committee should investigate the members' conduct and report back within 1 month." Abatategeera Lungereza babaka ba Parliament olunaku olw'eggulo amawulire gabaddemu ebintu bingi ebyabadde bitambulira ku mikutu egy'amawulire nga waliwo omubaka owa Parliament omu agamba nti alina ssente ze yafuna ng'era yali ayagala kuzizzaayo gye yazijja. Ssente zino yazireeta mu mpeke cash. Omubaka ono amannya ge ye Twaha Kagabo ng'era mubaka wa Bukoto South.
kigambibwa nti yazze nga asitudde ogusawo ogulimu ensimbi zino ng'ayagala azize mu office ng'azitwala mu office emu eri mu Parliament, precincts of Parliament. Ababaka ba Parliament code of conduct oba enneeyisa y'ababaka ba Parliament erambuluddwa era eteekeddwa bulungi nnyo mu mateeka agafuga Parliament oba ababaka ba Parliament. Agamu kwago mwe muli enneeyisa y'omubaka ng'omuntu, obutalyanguza oba obulyake, saako n'engeri y'okufuna ssente oba engeri gy'olina osasulwamu etali nnambulukufu, improper use of payment, nzo okitaputa bwentyo. Ebikolwa by'omubaka ono bigenda maaso okutyoboola obwenkanya saako n'obulambulukufu n'ekitiibwa ekya Parliament eno. N'olw'ensonga eyo ngenda kozesa etteeka rule 175 amateeka ga Parliament. Yes, amateeka ga Parliament 175 akawaayiro namba emu akawakatirwa oba amateeka agafuga Parliament okukwata omubaka ono atwalibwe mu kakiiko akakwasa empisa. Akakiiko kano kalina okunoonyereza ku nneeyisa y'omubaka ono era kakomyewo alipoota eri Parliament eno mu mwezi gumu. Bizeemu olwabo abayinza okubuzibwabuzibwa olwa language ekozesebwa mu Parliament n'Olungereza. Mulongo osiibye oti kamwenyumwenyo kali munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 noti oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Ogambye abantu abatategeera lulimi lwa balina ebigambo bye bakozesa. Mulina ebigambo bye mwakozesa ng'ensanyi the eyes have it kati wotanyonnyola muntu azoga the eyes have it. Mulina language gye mutera okukozesa kwegambanga omuntu bato mutaputiridde nga of course nesemateekola abalina mukita mutya bwe mwagikola okutaputa buli kigambo nti member of Parliament kitegeeza kino gundi kitekati njagadde nkozesa omwaganya mba soke mbavuunulire kuba sinzaga nti buli ali ku mukutu gwange ategeera oluzungu. Soko namusize kuba tulaba ssebo leero oli musanyufu simanyi omulama gwangu zinaye binyuma amanyi tumaze wano kumpi saawa nga 2 tutaganjula tunoonya bwino bwino naye abadde nga abula tusaba atandise okuvaayo. Manyi ebintu ebimu abantu abamu basobola okugira ne beefuula ne babyegaana nti byabaawo. Tututa akaseera tutaganjule buli wamu butambi bwa zi TV. Ate abantu betudiringa nabo bamaanyi mu system ya government. Bwino yenna gw'ofunye olina okulaba nti osobola okubaako omutereka mu cloud tomutereka na ku ssimu. Osanga olina cloud yourself. Buli omu alina
gyalina okuva olyoka okole ki bagenda okubuuza ebibuuzo wange aliwo. Naye ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba otya tugenda mu maaso oba tuvuga reverse? Bino bintiisizza nnyo ebya omuntu okuleeta obujulizi bamuyita whistleblower. Yes. Waliwo n'etteeka ly'aba Whistleblowers Act. Simanyi infact twandibadde tulikolako research protection kigeriwa omuntu whistleblower era ayina kukwatibwa atya. Tugende mu maaso tulabe tujja gifuna tujja gifuna mu maaso tuba tugibanyonyole bannansi. Waliko ekisonga endese olwalenge gye waliko kaliisoliiso wa gavumenti ensonga eno nkulu twetaaga saayagadde tugiwe eddakiika ntono nnyo. This is misuse of public funds. Okay, allegation of a misuse. Tutandike na allegation yoli because alina allegation gyakola. Omubaka yafuna kyo kiri katambi. Yes. Omubaka agamba nti nafuna essente obukaddaana. Bamubuuza leader of opposition Oweekitiibwa Mpuuga amubuuza nti wabujjawa nti nabujja mu maka ga speaker wa parliament. Tutandikire ku ekyo n'amubuuza nti ojjukirayo nti yes. Tusooke njaga nnyo okutandika okusimba okukola preamble yo general perspective ekikolwa ky'omubaka Twaha ensimbi okuziza tutandike ku observations eziri general. Of course okuzaayo ensimbi nekimuzisaayo ensimbi ensonga esooka nti abadde ne crash ya conscience nga ddiini yeegamba nti tolya nguzi ate nga kirabika nti baamuwa ssente za kukola bintu birala ebitali mu mateeka. Yes, yeah. Bitali mu mateeka. Kati ate n'ekirala mu kibiina kye baabasaba bazzeeyo ssente. Yes. Leader of opposition yennyini yatuuza ababaka ba parliament abamu ku abo 17 ku abo abafuna abagambibwa okuba nti baafuna essente naye n'abasaba bakole ki bazizzeeyo. Kati awo tubutandikira because wuno kati azireese. Ekikolwa kyono okyogerako kinga abalala tebazizzaayo. Anti kakati ye ayinza okubanga abalala nga babadde bali mu kkubo bakyeteekateeka. Bayinza n'okubanga ku lunaku olwo nga babadde bajja. Bw'olya tuneetegereza obulungi ojja kulaba ensonga lwaki singa babadde bali mu kkubo nga bajja lwaki tebaatuuse. Ng'aluddeyo nga baabasabadde bazizzeeyo. Alina kwebuuza yeebuuza ku bantu be. Tuli mu biseera abantu bafa enjala ekaramojja embeera y'eggwanga eyimiridde bwetu beeyi y'amafuta erinnye abalonzi nabo balina ebyetaago naye baba abalonzi bwe nga bamuwadde amagezi bizizzeeyo then kiba kintu kikulu nnyo. Omubaka atugamba nti yaleeta ssente zino yali azireeta wa Honorable Mathias Mpuuga leader of opposition eyamugamba nti ensimbi ezo zitwale gye wazijja. Amuwa security, a part of his security emuwerekere emutwale ensimbi ze yazijja. Ate yatuukayo teyatuukayo. Ekintu ekyo ekikola ekyo kyogerako ekyo kubanga omubaka kigambibwa mu parliament teyasukkawo sinnakwatibwa in courts actually n'atwalibwa ate yakomekereza aliwa kaliisoliiso wa gavumenti. Bw'ogoberera sequence ya events n'olaba n'ebifaananyi bw'ava mu kakiiko leader of opposition Oweekitiibwa Mpuuga yali atuuzizza shadow cabinet. Ono gy'agenda n'akola ki n'atwala n'ayanjula ensonga y'essente. Oweekitiibwa Mpuuga n'aga nti ezo ssente kati ky'oba okola nti zitwala ate gye zaava. N'ofaringa n'okugamba nti kankuwe abakuumi ofune garanti nti ojja kutuuka wa gy'ogenda. Bw'afuluma okuva ewa Oweekitiibwa Yes. wasanga
abawanvu n'abampi nga bamulindiridde era awo bamujja ne bamutwala kirabika ne bamutwala ewa mu ofisi ya IGG. Kati ekibuuzo kyo kiri bwe kiti yagenze mu ofisi ya speaker wa leader of opposition mwabaddemu leader of opposition ne shadow cabinet then n'abamawulire era n'abannyonnyola. Kati kyeneebuuza nti bano bo bategeera batya nti omuntu ono nti akoze eki nti azaawo era nti bamwetaaga abaiji oba inspectorate of government, yes. Ate nga babadde bamuwadde obukuumi. Kati obukuumi bwe bamuwadde bwabadde bwa ngeri ki? Bamusirikale ku musirikale oba zivuge ku mulimu gwaffe gwa kuuma ono ogwammwe bwakola ki bwakukwata ate mumukwata mutya? Ate tebakozeseza arrest warrant, bakozeseza summons. Kigambibwa nti yayitibwa yeyanjule oba agendeko ewa IG. Kakati ate ekyo kyo bw'okyetegereza ennyo nga nze yakola mu ofisi ya IG mukola mutya inakola etya mukkirizibwa okunkima? Waliwo nankani basobola okuweereza ebbaluwa eyo bakuntumye nga ndi whistleblower nkyeteekateeka sinnatuuka na kujje. Anti kati nze nsobola okuwandiika ebbaluwa eyo bakuntumye nga sinnamanya oba oli whistleblower oba oli ki. Katutandikirawo because ku stage eno tebannamanya ki ekigenda kuyomba Twaha yaleeta ensawo ku timing erimu ssente because okuwandiika ebbaluwa eyo olina okufuna omukuba abalina obuyinza okuteekako omukono ajja kubeera IGG n'obadde okuba deputy IGG bwe basobola okusaako summons ezo omukono. Naye nkugambye nti ekiseera kye baamala mu ofisi y'ekitiibwa Mpuuga mu meeting aba IGG we bategeerera ne banoonya IGG oba deputy IGG bakole summons bagitayipinge bateekemu erinnya n'erinnya nga balitegedde eryani gwe bakola ki gwe bayita bateekeko omukono balyoke bakole banoonye security detail egenda okukola ki okumusavinga ku lunaku lwe lumu mu kaseera ako olwokuba nga ekyalina ku lunaku lwe lumu banga akaseera ketwogerako katono kiringa ekifaananyi ekivaayo nti abantu bano baali bategedde kiki ekigenda mu maaso. Nze kyeneebuuza nti ani yabatemyako ani yabayita ani yayita abo tebajja ku lwabwe bajja lwakubanga eri abategeezezza nti waliwo ekigenda mu maaso naye ani eyali mu closed meeting erimu shadow cabinet ne leader of opposition abaafuluma teyatuukana mu parking ate kirabika yali mu lukuubo ng'ava mu office era ne report emu eyogerera ddala nti bamusanga akola ki n'akataayi nga tekannasala. Kakati ani ayita abantu abo ye namba emu nti ani abatiipinga n'abategeeza nti waliwo omuntu wano mujje mumbuulirizeeko. IG simanyi ekintu kino kanfune clarity ne bannayuganda bakitegeera. Nkoze video yange wano nti bannange waliwo omuntu eyampeereza ssente ne ssente zino ngenda zizzaayo nga sinnayagala kujja na ku poliisi niyinza okubeera n'ensonga yange twali ekifaananyi nga bwe tuli yanga bwe tuli cameraman ali wali yes ffe tuli mu meeting yes nze leader of opposition yes gwe whistleblower yes, ne cabinet eri wa kuffe ani kuffe kuloba nkuffe kwe kuli eyakubidde bali essimu nti mujje mukole ki munone omuntu ono
kwekyo tusooka ne raising ebibuuzo speed summons ne zijjirawo tewali tolina engeri gy'obikola mu speed bureaucracy ebeera bureaucracy ekintu omanyi gavumenti nekigambo bureaucracy kikwatagana na gavumenti nti ebintu bitambula mpola yenna ekya gavumenti naye okuba nti mu kaseera akatono byabaddewo balinga abategedde ng'ebulayo olunaku lulamba babeere ku stand by. I thought inspectorate of government nti netwalayo wheeling nenga bane kino na kino to investigate kati tunatuuka eyo osobola okugendayo n'oloopa nga wisobola naye ono ye yasoose kuloopa wa mukama we era nga bwe kyandibadde ya mukama wange olaba nino ekintu ndogo gye bankwasa n'aleeta n'obujulizi nze ngikomezaawo nga bwe mwatugamba nti ngikomezaawo naye bali ne bategeera mu kaseera abo kojjidde awali question mark basuspect bosooka be baali mu meeting eya shadow cabinet ate ani yamanya then maybe kuba namawulire nga wonnamawulire yakuba essimu ne basuspect bali mu shadow cabinet bannamawulire abaali obaana ababaka abalala kale baamulabako ng'akutte cash sente za cash omulaba omuntu tabeera na busente bwe okujja ne 40 million ng'amaze yes nga sente zange tewali kiŋŋaana kugenda nazo mu palamenti nyinza n'okugenda mu plenary nentuula nazo wano sirina tteeka lyemba mmenya ekimulizo of procedure batalina tteeka lyobomenye nyenye nkyenjagala okumanya ani eyakola ki kuliitiriiti ekyokubiri nti abasirikale ba ofiisi ya IGG okukwatira omubaka mu precincts za palamenti yakwali kukwata bakuweeta kibaluwa summons kibaluwa kibakutukirizibwa ku serving muntu summons mu precincts za palamenti ne mu parking tokirizibwa ku serving muntu kibaluwa mu precincts za palamenti ne bwe kibeera mu parking ne mu toilet so tukirize awaliwo cross IG okususa amaanyi ge najja mu parliament na summoning na serving omuntu okumuwa summons yakola nsobi ki anti kakati ekintu waliwo ekintu kye bayita parliamentary immunity oba breachings oba breachings kati kiki ekiyinza okusindika abasirikale ne bayingira mu parliament ne ba breaching a parliamentary immunity omuntu ayinza okuyita abasirikale ba breaching a parliamentary immunity ayinza kubeera clerk wa parliament era otuuka okubanga oba otandise kumenya madirisa oba kusamba misconduct oba gross misconduct bakugambye nti fuluma parliament n'ogaana kyetagizaako post naye omusirikale tasobola kujja ku lulwe nti nvuddewo igigi alina kuyitibwa nti nkunoonya nedda alina kuyitibwa waliwo question mark tewali because kati procedure yo weeri clerk asobola clerk to parliament era bw'ova wano nkusaba ogenda obuuze clerk to parliament gwe wayita abantu bano bajje bamenye amateeka omuntu ono yabadde asambasamba obutebe bwa palamenti amenya amadirisa akasuka amayinja atagenda waiji yawo nno olina kyobuuzizza IG anoonyereza ku misconduct y'omuntu eyaloopye nti waliwo ekintu ekigenda mu maaso n'aloopewa IGG mufo kyokugenda singa abadde amenya amadirisa n'agenda mu poliisi eri regular nti mujje muno n'omuntu ne poliisi ya palamenti yennyini esobola okugamba nti emukwate singa abadde akola ki nga baba balagidde naye nga clerk akoze ki alagidde waliwo procedure ne kino kankibulize ddala leader of opposition Mathias Mpuuga reaction ye oba engeri gye yareactinzemu tetunnagimanya tetunnagitegeera nti omuntu gwe yali awadde abakuumi bamu agenda azzeyo ensimbi teyatuuka nayo up to now n'akwatibwa ng'ate parliamentary immunity ebadde breached kuba yali avawuwo ninda ku floor ya parliament ate okuleeta ensonga ya national importance
nti omubaka yalesa allegation wano ajja gireeta garanti anagireeta alina ogireeta oba ayagala oba tayagala garanti kuba yali ava mu ofisi ye bw'atagireeta akola mulimu ki ng'okulembera aba opposition bakuta wa opposition ne bamukwatira wabweru w'amateeka ng'ava mu ofisi yo bw'otwa ku banduulu ani anaakuba enduulu okubeera ng'essaawa eno talina kye yareactinzeeko ayinza okuba ng'ali mu kkubo mu nteekateeka kati ayisa ab'amawulire abalala gwe tofunye bufunye kasimu mu grama tugamba we are yet to see him. Yes. Tugende ku ebigambo ebya Right Honorable Anita Among. Obyogerako kinga agamba nti omubaka kino kye yakoze first and foremost yamweganye tamumanyi nti tamulabangako yo mbaka agasimbi yazijja wa Anita Among yamuganze simanyi simulabanga nako ninga ate yakubiriza okikolwa Parliament ninga ayogera. Yes. Yeyegaana nti simuwanga ki sente era tamumanyiiko n'okumumanya simumanyi tamumanyi ekyo kyakyogera ye namba emu then n'alyoka agamba nti enkola eno ebigambo bye yakozesezza birina engeri gye bikola ki ebigambo birina engeri gye bimuyiwayo because yagambye nti omuntu okweyisa bw'atyo aba eno n'erinnya lya Palamenti yes. aba amenya amateeka ga Palamenti rules of procedure gakwata ku corruption na biki kati nga tannasindika nsonga mu kakiiko okubuuza asala omusango mu Palamenti nga bamawulire abakamera bakola ki bawulira asalira omuntu oyo omusango and it's a breach of the rules of procedure 157 abakakiiko abagenda okubuuliriza nga balina kye bayita mu Lungereza auto suggestion nti ono omuntu ono yamenya amateeka wedde balina mumenyi w'amateeka. Yes. That is the first. Nenga tebalina kunoonyereza oba yamenye oba teyamenye. Balina kunoonyereza balabe oba oba yandigambye nti waliwo omuntu yazze wano ng'alina ebintu byayogera byetatekedde nituteekawo akakiiko babuulirize tulabe ensonga tulabe oba ensonga erimu akakiiko kali kasindikibwayo muntu ng'olwedde kati bakasindise sikubuuliriza ku nsonga ye ono zaleese ne kubuuliriza ku ye okubuuliriza kwani ku ye si ku nsonga zaleese ezo yo Parliament tennafuna instruction ku nsonga ezaleeteddwa ewa leader wa opposition. Akakiiko yakawadde omwezi gumu okunoonyereza kakomyewo alipoota. Yes. Ninga tukyalinda leader wa opposition mu meantime alina okwemulugunya nti omuntu yazze wano yaleese obujulizi ati mwakutemukwata. Professionally, whistleblower. Honorable, professionally, in terms of the public relations, ensonga eno yalina kwatibwa in terms of the chronology of events. Oli agenze, wa leader of opposition, abatannasala naki ku floor of Parliament nekijirawo professionally and in terms of the public relations kyali kinakwatibwa kiti anti kakati waliwo ekintu ekiminsinga because Speaker wa Parliament byayogera nti waliwo omuntu yaleese ssente n'agamba nti nze namuwa ssente ezo yabijjeewa wakati w'ono okuva mu ofisi ya leader wa opposition ng'ali mu mikono gy'aba security ba leader wa opposition n'abayigigi okujja ku scene ne poliisi ya Parliament okujja ku scene njagala okumanya nti speaker yabijjeewa alyoka agende ku mulako lwerimu babali tebannabuuliriza nabo gy'agenze n'eno gy'avudde nayo bamusindise kugenda kuzzaayo ssente gye yazijja ne bamuwa ne security emukuume okulaba nti ekola ki nti atuuka garanti kati awo
waliwo akazannyo kesitegeera awo ani ali mu kazannyo. Ekintu kino speaker yabadde alina okukyereetera oba kyali kina professionally mubaka ajje akireete then kigende mu privileges like rules and privileges. Anti nebuuza nti olugambo yalugjeewo. Yalugje mu wa leader opposition. Why again the media has been awash with news of a member of this house allegedly seeking to return some money whose sources and intentions are unknown. Agamba social media. In general media. Kali eri awash yazizizaayo n'ebifaananyi tubiraba nti yazizizaayo ebiri awash. Kati ninyo katujje tulabe kati banga Uganda y'enkya sibwe kiri kati ono sitasobola kululwe kugamba nti nze nsazeewo nti abamawulire bayingire ba breachinze eki security ya leader of opposition. Does this in any way expose the speaker? Well, need that raising a question marks. Raising a question mark who leader of opposition ne cabinet ye. Speaker teshina wechimu. Tutandike chronologically. Okay. Ate speaker ye problem ye ya kusala musango. Okay. Ate oli akusonzemu olunwe omusajjidde omusango, yes, I can understand nti yali Annet kitegeerekeka naye omusango gwe gwakusala musango ng'ate aguweereza mu kakiiko n'abasindika naye ng'agamba nti bino byenjagala biveeyo eyo conduct tekwatagana. Ate professionally ngeri gyali accused, yes, yandibadde she should be recusing herself from pronouncing ku issue eyo nga ye ali accused by the other individual, rightly or wrongly. Banga tetumanyi oli byayogera oba bituufu oba si bituufu naye nze just ku conduct she should have recused herself n'alinda deputy we baanaabeerawo ensonga ezo bazikole oba teyandiyogedde bingi n'asindika ensonga mu kakiiko babulize ku nsonga, waliwo ensonga gye tutaategedde wano. So enkima wano tulaba eyagala okusala ogw'ekibiri yagusaze. Okay. Yagusaze ekyo kyawedde era tulinda bulinzi baveeyo ne conclusion ze yabawadde. Ensimbi zino ziteintinze nnyo ekitiibwa kya n'ekifaananyi kya Anita Among. It is still escalating. Ababaka yabeegana ne kati akyegaana. Ensimbi zino okwegaana nze tezireeta obuzibu onale nti kaakati twalabye kateepu now nga tetunnatuuka mu ebyo twalabye teepu nga member wa Palamenti omulala agamba nti sente bazifuna owekitiibwa Nyeko. Yes. Byali ku teepu ng'agamba nti bazifuna bwe babiri. Collaborative evidence. Ye tayogera mu teepu nti yazijjawa naye agamba nti gye baazijja babeegaana nti babawe sente kati balina obuzibu okuba nti sente bazizzaawo. Eyo teepu bwete bweyogera. So kyoyinza okukakasa nti bw'ogoberera obujulizi obuvuddeyo n'abalala nabalaba nga boogera ku teepu nti sente zo zakola ki zaafuluma. The only question is nti sente zaavaawa era baazijjawa. The question marks eziriwo naye ono mu kuzizzaayo n'abantu bakolaganye nabo ne speaker wa Parliament bonna sofa ne ofisi ya IGG bonna bayisizza mu ngeri yanjawulo. Natuuka n'okutuuka ne mu ofisi ya IGG by the collaborative evidence. Kati tugenda kwerimbiriza nti abantu tebafuna sente. Abantu bafuna sente oba bo baagala okwekwekera mu tteeka sente zino bazitsaawa kubanga eyazibawa yabeeganye tekitegeeza nti tebafuna sente. Obubbi obulyanke era tulina okuvaayo okulaba nti abantu abafuna sente nga position bw'ekibiina bweri bazizzaayo kubanga bamanyi sente gye bazizza.
so n'abalala baholdinga press conferences zijukira nabo nga bagamba tebakola ki so ekyo sente sirowooza nti kiriko okubuusabuusa sente zaafunibwa source we twagala okumanya era ekyetaaga okubuulirizibwako si kintu kirala but sente nti zaavaawa mbadde manyi source yakutegeera kati era amakulu gaazo oba intention yaazo yali ki ndoza tukyali kikulu okuzeebuuza yes then awonodda ku intention yali yazaki nti yesu wabawa sente tubuulire wabawa zaki omuntu ayinza okuwa lwakubanga akusiimye ogwo si musango okusiima si musango yes dependinga nze nnyinza okukuwayo omutwalo wano naye ate abantu bayinza okugamba guli mu conflict of interest ate olw'amawulire oli bwakuba omutwalo amawulire ago gayinza okuba ng'agawulirire niyinza okubaako byensirikira ebimu n'embitema n'embijjamu conduct ezo zetugamba ne bw'ogumpa before ne bw'ogumpa after era kibeerako question mark byebyo bitugamba nti ebintu olina okubeera careful nze ne bwe twalinga tukola mu eyebulaaya nga bamenye okutuwa Christmas presents genda okubala ebitabo bya companies nez'amaanyi Spencer naye bwe bakuwa ekipa ya whisky tugaana nga tukkirizibwa nibo bakuwa tiketi ekutwale ku holiday awo nga tugaa nti era kyovula amawulire batugamba nti olina baba bakuwadde ensimi nga sigundi at least ono oziddikira yalinga nti awe nagenza Honorable Wasswa Lule ayi yanfuniddeyo yaŋŋambye akasiimo kano mitwalo 2 ecupa kasoda akasembezeeyo baleme kukalaba nti bayinza okugamba nti nze nti ne kasita okiddikira yalinga kuga kireetagu nti awo oyinza okwesanga kyovudde okaleka ku siini kinaye tudde ku bano miliyoni 4 twebuuza akasima mbagamba kakuyisa supplementary budget omukulu yayina ebyo byonna bye tuyita speculation allegation nti balina supplementary awo gye baakisa ng'obuwumbi n'obuwumbi bulina we bulaga bo ne bafuna obwawe at the end of the day bw'omala okuestablishinga nti waliwo esente ezafuluma ate zagenda mu babaka ate nga kirabika namba yali nnene yafuna if not bonna kati omanya circumstantial evidence eraga nti waliwo ekintu ekigenda mu maaso ekyenjawulo ekirabika nga ekitali mu mateeka naye olinasooka kunoonya source eyo gye weesibako nti source eyo kino ekisente okufuluma kyo kiiraze we ayogedde ono azireese waliwo abaagala okutaintinga ekifaananyi kya Anita mukyala yeegaana dda nezeemu neyeegaana seke tumuleke nze wemufoltingira kusala musango kola ki kusala musango naye ekisente kyokuba nti zafuluma ezo zakola ki zafuluma naye era tubeere n'ababaka nti ababuuliriza bantu badde bayita ababaka ne babuuza nti yesu mwafuna sente mwazijjawa mugamba nti mulina obuzibu obukola ki tulabe ababaka 50 bwe banagamba nti twazijja wagundi ng'omanya nti obujulizi obwo buki bukulu oli naye n'agamba nti asizirabangako era newange tebatuukangayo naye nga obujulizi bwe bubeera ku ki naye baveeyo batutegeeze nti sente zaava wano ababaka abalala problemu wejjira yengeri gye bakuttemu ensonga eno kyembali ngenda okubuuza nti ku lunaku olwo waliwo ababaka abalala I am reliably informed abaali baakala nabo baleete sente olunaku Honorable Twaha lwaleeta ensimbi waliwo abalala bamuvaako emabega baali bamuvaako emabega baali bakola nankani bakiyita trickle tojjayo bonna mulundi gumu ojjayo asooka n'olaba babikutte batya n'owokubiri najja ekyo ne mukiweera ddala publicity bulungi kati bano engeri gye bakikuttemu nti bakikutte era kankyogerere nawano kakati mu ngeri ey'okuzikiza omuliro ogwo bw'ogenda mu maaso bwe bamujja
wabweru wa office ya speaker mu lukuubo ng'ava mu office ya speaker wa opposition wa leader of opposition bamutwala mu office za IGG. Ekyo teyandibadde ensonga singa bamukwatidde bwabweru nga tebamenye parliamentary immunity. Naye ebyo ne bwe tukireka bwe batuuka mu office ya IGG abalabika nti bategeerako almost 24 hours before basobole okutegeka buli kintu kibeere in line. Waliwo akola press conference deputy IGG ng'ayogera ku nsonga eyo ayogera bulungi ebyokubuuliriza na biki naye bw'afundikira nankani statement ye agamba bwe tunaamala okubuuliriza tuyinza omumutwala to arraign him in front of the anti-corruption court. Kati nakugambye nti speaker yamusalidde omusango nga tebannabuuliriza ono naye agamba tujja musalira omusango naye tannakola ki n'okubuuliriza tekunnatandika. Ate omuntu azze okuloopa whistleblower aleese obujulizi ate gw'ogamba nti gw'ogenda okukola ki okuvunaana. Tagambye nti oli gwe basonzeemu oluno tujja mutwala mu anti-corruption court. Ono aleese obujulizi ate gwe bakoze eki gwe bagamba nti bagenda okumutwala mu kooti. Tebannabuuliriza, tukyabuuliriza naye bwe tunaamala okubuuliriza tuyinza omumutwala muki singa kizuulwa nti ensimbi zino kati olina okwebuuza ofisi ya IGG erina okugulira abantu enzigi bajje baloope enkya ani anaagendayo okuloopa omusango. Oyo deputy IGG ani okira simanyi professionalism. Uganda eyenkya ngamba onalbo nti IGG ekyakoleddwa kino kiyinza okuggalirayo n'abantu abandyagadde okujja okuwaaba okubeera aba whistleblowers in case of anything. Nze nkimanyi nti ku lunaku olwo yali abantu basukka mu bantu 15 abaali baleeta ssente abalala tebazireeta. 1 waliwo leakage okuva mu office ya leader wa opposition. 2 leakage yagenda mu office ya IGG. 3 abasirikale ba Palamenti balagirira abasirikale ba IGG office ya leader opposition ono gye yali ne bamupikingira mu precincts za Palamenti. Kati n'abasirikale ba Palamenti bwewuunya bawaayo batya omuntu ewa IGG nti bamusavinge ne summons ku precincts za Palamenti. Kati emisango mingi mu office ya leader opposition mu Palamenti yennyini mu administration ya Palamenti mu office ya IGG kirabika nti they were acting in concert. Bakolera wamu naye nga direction gye bakolera mu yakuzikiza muliro. Abantu abalala 15 abaali baleeta obujulizi n'okusukkamu bwe balaba bino ndowooza ne bakola ki ne batya. Naye ng'emirimu gya offices ezo zonna za kulaba nti bwina akola ki avaayo mu all fairness. Ensonga enerekawa speaker wa Parliament Speaker sente yonna nga bwe zeetambula allegations of money Speaker wa Parliament nze wemufaultingira kusala musango ng'omusango tegunakola ki nakulabika nti akola in concert n'abantu abalala okulaba nti bakola ki bazikiza. Of course
omuntu bw'abanga akuvunaanye nga ddala okakasa nti si kituufu nsobola okutegeera okulaba n'obusungu bwe yali alina bwekwesa mu palamenti banga olaba nti aliko obusungu so nankani ekyo kimulekera ng'omuntu naye ekyokusala omusango nga ekiseera tekinnatuuka ogwo gota guyitako ekyokuba nti abasirikale ba palamenti basobola okukkiriza immunity ya palamenti olina okwebuuza nti ani yawa ekiragiro nti immunity ya palamenti bakikole ki ku muntu y'omu yennyini right honorable Anita guno omulundi ndowooza guyinza kuba bwe mba siri mistaken gwakubiri n'engeri ya conductingamu ensonga ya honorable Francis Zaake Butebi okumujja ku bwa commissioner. Is it a question of gamba nti era yawo naawe tomuvunaana olwokubanga waliwo yaleeta ekiteeso palamenti nekola ki nekiyisa kati tosobola kwogera behind the scenes byotolinaako bwino nga bwino gwe tumulina wano olwaleero kyova olaba nti obwedda twesibye ku ki twamaze wano essaawa eziwerako nga tunoonya bwino nti nze nga mbuusabuusa nti ekyo tekisoboka tayinza kubanga yakoze bwati abayijjijji tebayinza kukola bwe bati nga mpakanya buli kintu okutuusa bwe mwaleese bwino ne mundaga nti kino kiraba nakino kiraba nakino kiraba nenga nti sooka olinde ensonga eno nga nkulu nnyo mu ggwanga. Ensonga ya Zaake tewagigoberera? Saagigoberera bulungi nenze kimanyi waliwo yaleeta ekiteeso ate yali wa opposition nti bamugjemu obwesige. Eterina we yawukanira n'eno kuba era right honorable ye kennyini yagitandika nga actually right up eri bwe ngikusomedde ene bwe yatandika nti waddewo omubaka ye Zaake yaposta on social media this and this era n'amukola ki. There is no difference. That's why kati ekyo gye bayita conflict of interest nti Zaake yagenda ku social media yayogera ku ggwe kyandibadde kirungi ate era si kyekimu na kino naye era kyandibadde kirungi anti neono era muikeetinga nti yamuwa ssente yakirekera munne nti ne kino wekikwataganira era kiri ku right honorable Anita oli aleginga nti ye yamuwa ssente nekyazaake wangi mukyazaake kyali allegation of okubeera nga misconduct ye ng'omubaka bwe yeeyisaamu nera nga about the right honorable speaker yali ayogera nga ku speaker si bwekiri. Yes, by then yali deputy speaker actually. Kakati era gwe mulundi gwe gumu yane kuno badde bamwogerako era n'asindika omuntu mu kakiiko k'empisa banaabanga bamwogerayogerako abantu bajja kutandika okulowooza nti birimu ensonga. Confidence mu individual and how you conduct yourself era singa yakikwasizza omuntu omulala awo focus teyandibadde nnyo ku ye neeraba kati basimattuka n'asalira omuntu omusango. Ensonga eno tetwe-exposinga nga Uganda parliamentary wise nti engeri speaker waffe gyakwatamu ensonga kye-exposinga the unprofessionalism omuntu okubeera nga competence. Badde ndabye parliaments nyingi. Parliament yasooka post 1986 Alhaji Gibongo yali speaker sijjukira nga akola ekintu kifaanana niwabeerawo President Museveni yakubirizaako naye era naye teyazza musango ali innocent. So tugenda ku speaker eyaddako yali ani after that nga tetunagenda mu CA yali Wapakabulo yali mu CA Wapakabulo teyeeyisa bwatyo. Francis Ayume 0. Kiwanuka Edward II 0. They are all innocent. Waliwo ebintu ebimu binalabanga ebyagendanga mu maaso ebintu ebimu ebitasaana kubeera mu parliament simanyi oba ne mweno mu ebiri waliwo engeri ba speakers gye batalina kweyisaamu. Yes, very good. You see olaba nti katugambe allegation ng'eno ey'okuwa abantu ssente zitategedde gye ziva naza kukola ki ate
ono bwe yagambye nti yazijja gye yazijja teyayogereddeko nti baabagamba nti zaaki ekyo teyakyogedde. So even question ya corruption tinnabaawo, but for me in case zaali zivudde wa speaker, in case there's no allegation to there was any corruption behind it, but bw'obeera speaker, and this is more hypothetical sense, conduct here is very important. So tobeera conduit wa kusasula oba kutwalira bamemba ba parliament sente ayinza okubanga yayaba wa Christmas president mu kaseera ako kati Christmas ya December anyway but it is kingamba nti it is possible nti but so far sinawulira allegation ya misconduct vis-a-vis the money, corruption based. Newankubadde nga mu kwogera kwa IGG ayogera as if there was some allegation into the money was for corrupt means. Otegeera akyogera neera kibyeno ebyengamba ebyokwogera ku musango nga tonnabuuliriza n'otandika okusuulawo ensonga, era bwe tunakizuula nti sente zaali za corruption nga ya receivinga sente corruptly tujja muvunaana. Otegedde tagambye nti neyamuwa sente tujja kukola ki. Ennaku zino weewuunyamuko engeri ekitongole kyewakoleramu kye mwasavinga diligently engeri gye kiddukanyizibwamu inspectorate of government mu ngeri ki. Do you feel onoga nti yo disappointed engeri abakulu gye baddukanyamu emirimu? No, kati wano there's a specific fault gyenyinza okugamba. Olina kumugamba nti waliwo ekirala ekyagenda mu maaso. Sinalabawo fault. Yatugamba ku kyensimbizi obukaddana nga kyakafulumu nti agenda kunoonyereza oba abadde abuuliriza. Ono n'agwa mugundi mu katego k'okunoonyereza. Abantu abakugamba ne bagenda mu mawulire ne bagamba nti twafuna ssente yandibadde yabayita dda. Yes. Of which we didn't get any report. So twafuna report ayo. Nawulira bayinza okubanga bali eri bakyabakunya. Ngono bamugase bugasi kubali. Nga tumbawumba kigenda kubeera kakati kigenda kutwalira ki eggwanga Uganda okudda ku musingi gwe twandirowooza nti gwe mwasetingira kuba gwe mwali mutandisa okusetinga everything oba buli kimu kyola mu ggwanga kiri mmesi. Sijja kutya kukyogera otunulira the way parliament is being ngeri gye drivingamu andikati neweebuuza ebibuuzo wagitulaga kyenvudde nkugamba nti waliwo ebintu ebimu by'oyinza okugamba by'owulira mu palamenti kaakati ababaka balina amabanja amangi baani ababawa amabanja wayinza okubeerawo conflict of interest newabeerawo bino this suspicion nti waliwo ba conduits. Actually nali nkirabyeko there was an investigation nwabaawo atambuza essente nga yali deputy speaker nekyo kibaawo otegedde ebyo nti waliwo akakiiko kabuuliriza ku muntu essente ne zitambula kati kiba kikyamu speaker okubeera nga conduit y'okutambuza essente ezo. Waliwo ebintu by'owulira bireeta erinnya lya parliament mu disrepute. Tuyinza obutasukkawo naye simanyi future y'omubaka ono gyesigala. Zaake takyali commissioner. Ono banaamukola ki? Zaake bw'otu wayogera nti abyezaake bireke byo byakumuggyako kati ono banaamuggyayo mu parliament. Bino naku kirabikanga bebatiisatiisa era tujja kugira bwetu ebyo byonna bakiyita nankani kuba malebe makalu kakati tetulaba omubaka ng'ali threatened nga ne bwe yandikoze ebintu ebirimu enso maaso yajja kutya naye bw'abanga musajja gwe kakati ono muvunaana ki nze mbulira aigijja n'amuvunaana ki
olwokubanga IG gyakola ku corruption oli akugambye nti sente nazijja wali kati okumuvunaana corruption n'omutwala mu anti-corruption court oli gwavunaana olina kusooka kukakasa nti yakola ki ate nti era yazi handing over corruptly otegeera naye okubyogera kaakati oba okanga abantu abandi badde baleeta obujulizi obwo otegedde kati obujulizi bujja kubula bandize ne bakubulira bulungi nti agundi yazituwa bonna n'okola ki n'obayoola omulundi gumu nga tuwumbawumba okutereeza ekifaananyi kya Palamenti nze munnamawulire atuterandoza kwerumaaluma ntama naki how do we clean the image of the Parliament kuba fact be told speaker gwe tulina kaakati has exposed us number one the professionalism the competence even me as a person nandirabye nga ensonga eno n'okugyogerako nga plenary etandika those it wasn't bandifunye engeri endala professionally how do we get back on board speaker oba Parliament ne discussing the core values the issues ebintu ebyamaanyi ebiruma eggwanga tudda tutya ku stage ensonga ng'eno raising the question marks mu professional conduct the only way you can salvage the situation yakugamba nti ebintu bibeere conducted transparently then ezo threats ezibadde leveled ku member wa Parliament zibeere withdrawn apology ejjeegambe nti twakoze ensobi okukwatira omuntu mu precinct ya Parliament era ensobi eyo tumuwadde ne tumugasse mu ngeri eno yabaffe nuku nga tetunalaba position yaayo ku mubaka ngeri gye yakwatiddwamu tebabimanyi kati gwengo alleginga nnyo conspiracy of silence wavunaanye dda leader of opposition tyasirise kati nuupu naye ogivunaanye nti esirise oba baga kiwandiika batakuumira mpeera batukuumire naye maama nkyanoonya eddoboozi tulabe nti oba nuupu erina kyegabanaye omubaka waffe yagize kino na kino naye ngeri gye byakwatiddwamu naye bwe baba baluddeyo okwogera bonna abo bosonzeemu olumu olina okwebuuza conspiracy of silence yes etegeeza ki bwebaawo because kati eyo allegation nawe gyokoze nti conspiracy of silence nti allegation basiris I'm not getting their reaction ku mubaka waabwe ekikola kyeyakoze ekyobuwazi nti maybe bakyabaga biwandiiko bakyayisa bannamawulire n'essimu eyo yavuze wagikutte eyinza okuba nga yaddeeva nga bakuyita kutegeeza atakumira mpeera abatuku Uganda y'enkya